Wasinkanako Katikkiro. Katikkiro. Olunaku lwasooka omusinkana kyali kitya? Kuba buli muntu amwegomba omusinkana era omusinkana tusigala kye Charles Peter Mayiga nze isooka mwagala nnyo. Ekyokubiri mwegomba nnyo byayogera. Ate nze okumwagala tekitegeeza ye kutegeera nti nze mwagala. Bayita omuntu okwagala talina kutegeera nti omwagala. Abaako ebirungi byakola gwe ne bimukwagazisa. Kati bw'ofuna omukisa n'omusinkana omutegeeza. Nze Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga munnabuddu gye nawasa omukyala mwagala ng'omuntu. Era ebimu ku bye tukola kati annyongeddeko ebitundu nga 7 ku ebyo bye nzikiririzaamu kati. Kino kisoboka. Kanadde nsoma ku kitabo kye kya Work and Prosper. Mpulira waliwo akyogera nnyo naawe okyogera nnyo. Ekitabo ekyo oyinza n'okuvaamu okwekubagiza ng'okisomye bulungi. Buli weekubagiza oyongera okwennyika omutima. Naye Katikkiro we namusinkana toyinza kubeera kyekimu bw'osinkanye Katikkiro. Katikkiro wa Ssaabasajja Kabaka atuuka butereevu wa Beene. Kati lipooti gy'akola ku ggwe atwala butereevu waki wa Beene. Naye Mukama Katonda yawa Katikkiro amagezi. Waliwo ekintu nga oluusi twasoma kisome ate kilemesezera okuyiga butakkiriza nti oyo mixed media alina amagezi. Buli wokkiriza nti ono ansingako ebintu ebifunamu kiralu. Katikkiro alina amagezi. Katikkiro yeegombebwa mu muntu omusinkana. Naye ekyokubiri kye mwebazaako Katikkiro tobale kuddangamu bbaluwa zaffe mangu. Otwalayo ebbaluwa leero olayinza ogate wandyogedde ki okola Mmengo okimanyi naawe andaba. Katikkiro omusaba omusinkana oba taabiwa kuddamu mangu nnyo. Bw'aba n'abaawo era akuddamu nti nja kukola ki nja kubaawo. Tetwamuyita mu kivulo kyaffe ekyandyazange naye ng'agenda bweru eyo mu nsonga z'amasiro. Yalumwa nnyo naye yatuwa omukisa n'atusinkana. Netumunyonya kitugenda okukola munye mukuba omero nnyimba zaffe. Naye atulwandyazange alwagala nnyo. Ana mu kali kapaati kati nvimba ne Katikkiro anyiigaanyiige. Kapaati ako ng'oggyeko ne kapaati ako n'amakulu agali mu luyimba olwo y'omu ku basinga okwagalwa ennyimba zaffe. Kati teeberezanga faaniwo namba emu ye Katikkiro. Kiba kinene. Nga faaniwo ye Katikkiro gwani aba ne faani nga ye Katikkiro. Ng'oluyimba ateeka mu mmotoka n'aluwuliriza nadde waka n'awuliriza mu luyimba lwo. So Katikkiro tuli basanyufu nga ffe abavubuka otuwa omukisa ne twetaayiza mu woofiisi yo n'otubuulirira n'otwagala n'otukumaakuma tugamba omulembe omutebi ogwa Beene agugye bulungi. Era sirina kubuusabuusa nti Katikkiro omulembe gwe abavubuka baguyigiddeko ebintu bingi nga nange nze omu kwabo ayigiddeko ebintu bingi. Olina akatale keka? Akatale keka kali kamu abavubuka tuwase. Abavubuka tuwase. Abavubuka okuwasa toyinaamu sayansi gw'ojja kuteekamu ojja kumala kuŋŋanya ekkutyase. Abavubuka buli wotaba na muntu akubuuza gy'ovudde si mubi. Wotaba na muntu akuwa keya. Walidde emmere ng'oluddeyo otuuseewa kino kibadde kitya oli mbulabe bw'amaanyi. Naye nga bayaaye abakyabayaaye nga basaba nnyo abakyala bakuba nnyo oluseke. Oya nti si gwe ŋŋamba owasa oyo oyo asaba nnyo tomuwasa. Actually omuntu ow'okuwasa omukyala n'awasibwa n'oyo gw'ozza okubeerako just naye olunaku lumu bw'oba oli ku level ng'oyagala kuwasa omulaba. Bw'ogenda ng'oli muyaaye naye akulaga nti oli muyaaye. Bw'ojja ng'oli serious akudduka. Kyera bw'ogenda bali open ennaku zino nga njagala mukyala akwasa kati nindaako ebyokwasa sibiriimu nze tonsala mwana sibiriimu ng'omutebuka ng'ogenda. Ebya serious bw'omugamba nti njagala tukole bwe tuti nga naye mmalirivu akuddamu naga nti nja kukisobola sijja kukola ki sijja kisobola. So kati gwe engeri gy'ogendayo ow'omukyala bagwe omukyala engeri gy'ojja ow'omuvubuka yejjo muwa mulaalo okwongerayo okwagalana kwammwe oba okukomyawo. Naye ng'okuwasa kye kimu ku bintu ebisobola okukulaakulanya ng'omuvubuka n'okufuula obuvunaanyizibwa. Kale gwe teebereza mulembe guno abavubuka bangi beesimbyewo. Naye okimanyi nti ekisooka okubuuzibwako kye kimu oli mufumbo olina omukyala osulawa. Kubanga bajja kumanya nti singa Sonera taliiwo Mama Jubilee waali ababikolanga Mama Jubilee tunamukubira essimu naye nga toyina muntu akuvunaanyizibwako ng'oli kyetwala ng'omuntu oyingira bw'oyagala obeera bw'oyagala. Siga nti abakyala batufuge naye waliwo keya ne fugabbi
abakyala muyige ekigambo care ne fugabbi. Tetwagala care si fugabbi. Esi kutuboggolera. Naye abavubuka bonna owassa omukyala we mukkaanyiza obulungi togenda kubonaabona. Okay. Yes sebo. Soko otongeremu kayimba kaffe akapya. Kali akapya. Sebo. Akayimba kaffe akapyako bakayita obulungi bwo. Omutima wagulabisiza timunda gw'olimu tiwekaweka gw'oli gwagubalaba gwe bujja n'oguyiwa obuyinja mu ddakiika naye kyebawa Mukama olw'obulungi bwo beautiful kikume gw'amanyi ne bwesirira bamalayika obebi mazimunda z'ekifaananyi oli mulungi twakusomako mu Bayaka chapter esooka nti omubisi baguyiya mu ntuuyo z'ab'ensi babikyusa bakuzaalirawa nze ndaba tolina nsobi ne bwe biba bifaananyi teweetaaga filter obulungi bwo nabutegeera figayo masanaale you are very very fine. Webale nnyo Sebo Mix Media oliba bakanoonyeyo ku YouTube ku Facebook ku Google bakatwagalire bakabunyise bakolemu challenge bakuwulira bubi bakakyolekera mami Ani Ani Sebunya nkwagala nnyo omanyi okola n'omuntu n'afuuka mukwano gwo n'afuuka part of your life n'akutegeera nawe n'omutegeera. Abamu ku bantu benkozeeko nabo Ani wali omu ku abo antegedde nange ne mmutegeera nga mukwano gwange ddala. Actually Ani ne mukwanjula kwa Nyanjula mu Majjubire wa Nyanjula Ani yaliyo era bakwata ekimuli ne Faida Nakazibwe kitwalya mu Majjubire ewo. So Ani Sebunya empeereza yanjawulo. Osanga omukozi nga ali eri nakuba enkokola nga takubye nti kukuba ne empisa ze ne zikulemesa. Nze nkoze n'abantu bangi naye Katonda yampa buyimukisa bonna benkoze nabo sibafunye embuzi. Nkozeeko ne Ajabu Kawenja, nkozeeko ne Patrick Omujuka, nkozeeko ne Dictator Maka, nkozeeko ne Ani Sebunya, kati nkola ne Lady Titi ne Dr. Kwefulukuta. So buli golowooza nti senior presenter nze nkozeeko naye mbuuza managinze ntyo okukola nabo nabo bamanaginze ntyo okukola nabo. So Ani Sebunya omu ku abo abantu abaaniriza abakola naawe ng'onyumirwa naye ng'anyumirwa era combination yaffe Ani Sebunya wewe nze nange omu eyansikiriza okuyingira amawulire era nze wendimala omukyaza Ani Sebunya ebyange biriba biwedde. Bane Ani njagala kwebaza olw'omulimu gw'okola ogwa Drugs Apaana. Drugs Apaana kitongole ekiyambako abavubuka okukendeeza okukozesa ebiragalalagala. Ekimu ku kireetedde mutawaana wano ngumi maka kukwatibwa sirimu togenderedde kugwa wansi accident biragalalagala ogenzeeyo kozesa enjaga ogenze eno kozesa mwenge wanaate simanyi mpaayo kano nkanywe ngende mufiireko mutte kati ebyo byonna Ani Sebunya gamba kakkana pole kati ekitongole ekyo kiyambye nnyo abavubuka ate ekirungi kyeti yatujjira ddala okuva mu masomero. So entwononekera nnyo masomero eno kati yatujja mu masomero bw'ati ogenda okutuuka ewasendegera mu kukola ng'otegedde obulabe buli mu kukozesa ebiragalalagala. Ate Katikkiro yatugamba nti abavubuka n'abantu abakulu mulekere awo okukozesa ebiragalalagala ng'ogenda kufaafagana na mukyala. Toyina yagala kukola ssente weeyagale amaanyi gajja kujja kuba ng'olina ssente. So beyagamba batuma kyamudaaki. Toyina ssente tojja gafunira amaanyi. Na Katikkiro obugambo bujja. Katikkiro musajja wa mulembe mutebi. So bannange weebityo neyanza nnyo obudde bw'ompadde. Bw'osinze taata mpadde akadde.